Kitalo nnyo, kitalo ddala. Omuwendo gw'abantu abaakafiira mu nsasagge oba encukwe eyabaddewo olunaku olw'eggulo kasasiro we yabundukulukuse era bw'atyo n'agwira amayumba n'abantu abakwasaganyiza emirimu gyabwe kumpi n'ekiteezi eyo mu Lusanja gye batera okubeera nga bayiwa kasasiro g'amazima ennamba y'abantu yeeyongeredde ddala okubeera ng'erinnya. We nakoledde sitooli olunaku olw'eggulo nga baakakonfamingibwa okubeera nga bafudde wabaddewo abaana babiri nga kuliko n'omukyalo omu. Ssaawa zino eno updates gye tufuna abantu bali mu 11 abaakakonfamingibwa okubeera nga bafudde kyokka ate ng'omuwendo gukyeyongerera ddala okubeera nga gulinnya olw'ensonga bakyayongera okubeera nga baziikuula kasasiro okulaba baani abayinza okubeera nga baasigaddeyo bakyali balamu oba baafudde dda. Wegibeera mirambo nga gye bali mu kubeera nga banoonya okusinza ku time period gye kyabeereddewo paka kati nti omuntu kasasiro abeera mubisse ayinza okubeera nga tannafuna nga chances z'okubeera nga asimatuse ntono ddala. So wanene ku SMX Media tweyongerera ddala okubeera nga tubawa updates nera nga amaka mangi go ngamaze dda okubeera nga goonoonebwa abantu tebalina exactly wawa kubeera abantu batandise kubeera nga babundabunda kunoonya kyakulya n'entandikwa yennyini nnyini okubeera nga yesi nzibu ddala. Kusinziira ku bifaananyi bye tuli mu kubeera nga tufuna eby'olunaku olwaleero effort yeeyongereddemu ddala okubeera nga baziikuula kasasiro oyo balabe oba waliyo abantu abalala bakyasigalidde kubanga abamiisinga bo bakyali bangi. Engeri gye kiri nti abantu babadde bakolera emirimu gyabwe kasasiro gwe wena atakimanyi kasasiro business ewedde emirimu n'era ebimotoka ebyo mwe muteekako kasasiro bajja n'ebimotoka okunona kasasiro mu maka gammwe ne bamutwala ekiteezi oyo kasasiro bamugula ssente zesitamanyi nenera ntonotono mukko baliwo babbosi abagula kasasiro oyo then ne bapangisa abaana abakola mu kasasiro oyo ne batandika osunsulamu ebiveera bipulastiki ebijiddemu ebityo kijjukire pulastiki bibotoboto ebyo bikiki byonna buveeraveera babyoza ne pima mu kiro ne baddamu okubeera nga babitunda. So okusinziira nti naye kasasiro abadde business bantu bangi abadde nga bakolerako naye abanga badde marketingamu Elion akolerako eno Elion akolerako eno kasasiro avudde eno ebimotoka kino na kino byange nze yabibookinga gwe bireeta yenna abeera wange. So business zibadde nnyingi ezikolebwa kasasiro yensonga lwaki abantu bakyali bangi abakkirizibwa oba ekisuubirwa nti bakyaziikiddwa wansi. Ngenda siganga nku updates gwe kyonna okola subscribinga nyiga notification bell ebisigadde obitulekere.